13 negula ebyokulwanyisa ebyakanze ensi yonna nga n'Abamerika kwe bali n'okutuusa kati bakyakankana missile ezimanyiddwa nga S-400 Triumph missile ezo ezikozesebwa mu kuuma obwengula zikuba ennyonyi zikuba missile endala ziba zisindikiddwa ebikompola n'ebirala ebiringa ebyo. Turkey yaziguze okuva mu ggwanga erya Russia. Turkey yategeezezza nti eri mu kwenyweza mu byokwerinda eby'omu bbanga. Jjukira emabegako yakagula ennyonyi ez'omutawaana ennyo. Nalabako yagula F-16 negula F-15 neteekawo n'endagaano egenda kugula Sukhoi okuva ali mu ggwanga erya Russia. Waliwo n'ezegenda okugula mu ggwanga erya China, endagaano gye yakola. Pulezidenti wa ggwanga eryo Recep Tayyip Erdogan atandise kaweefube ow'amaanyi ennyo okulaba nti Turkey yenyweza ku byokwerinda eby'omu bbanga. Ayagala okufuula Turkey nantameggwa bwe kituuka mu byokulwanyisa eby'omu bbanga, kyeva olaba nti yatuusizza ebyokulwanyisa ebyo. Naye ebyokulwanyisa missile ekika ekyo ezo nno zirina Russia, zirina China ne India, kati ne Turkey yeegasseeko. Naye ebigambo ebiriho olwaleero oyinza n'okulaba nga olutalo luba luseewo lwa byakulwanyisa ebyo bye tugenda okukubamu ttooki era we tugenda okutambulira awo. Omumerika yanyiize oluvannyuma lwa Turkey okugula ebyokulwanyisa ebyo. Kaakati ekiriwo twagala tulabe Amerika eyinza okulumbagana Turkey olw'ebyokulwanyisa bino oba nedda. Kale ensonga zino nnyingi era twetaaga okuzimanya. Katugende ntandike okuba nga tulambulula ensonga zino obeere ng'ozigoberera bulungi nnyo ebiriwo mu ggwanga erya Turkey ku byokulwanyisa eby'omu bbanga. Zaaleero za bulabe ekigenze ewala. Ennyonyi ekika ekyo ze zaaliwo ku mirembe egy'edda, zaali z'amaanyi nga zisaanyawo byalo na byalo. Kyokka ate bw'olaba zino eziriko ez'omulembe guno tolema kwewuunya ensi gy'eraga. Abasajja balina ennyonyi ez'omutawaana ennyo. Kikwewuunyisa nti olwaleero abasajja abazungu balina n'ennyonyi kalibukambwe ezidduka ng'eddoboozi. Bw'otunulira missile eziriwo olwaleero zikanga. N'olwekyo ensi weeri olwaleero ku nsonga y'ebyokulwanyisa oyinza okugamba nti etudde ku bbomu yennyini. Singa bukya ku makya abakulembeze b'amawanga ne beesuulamu ekyeddalu ne basumulula ebyokulwanyisa ebya buli ggwanga, ekyamazima omukisa mutono nnyo ddala omwana w'omuntu okusigala ng'akyassa. Kyokka ekyewuunyisa nti buli tukya amawanga geeyongera okugula ebyokulwanyisa eby'amaanyi. Olwaleero omukulembeze yenna ali mu buyinza ekimufuula enjasabiggu kubeera na byakulwanyisa eby'amaanyi. Waakiri abantu baakulembera beeri enkuta naye ng'aguze emmundu eziwera. Ennyonyi ez'amaanyi n'okutendeka amagye n'obubinja obw'abalwanyi obuwera ye baana baliwo olwaleero mu mawanga agawerako mu nsi yonna. Eyo y'emu ku mbeera abakulembeze gye bateekawo okwekuumira mu buyinza. Si mu Afirika yokka naye kino kirwadde mu nsi yonna. Kati njagala otunuulira ekyabadde mu ggwanga erya Buturuuki lye tumanyi nga Turkey. Olunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2019 lugenda kubeera mu byafaayo eby'eggwanga lino, era kizibu nnyo bannansi baayo okulwerabira. Bannansi b'eggwanga lino baakubye amaaso ku byokulwanyisa bino nga bituuka mu ggwanga lyabwe. Mu byafaayo byatuusiddwa ku kisaawe ky'amagye ekimanyiddwa nga Munted Airfield nga kino kisangibwa okumpi n'ekibuga Ankara. Kye tutandise nakyo era ky'olabako mu kiseera kino bye bimu ku bitandise okulabwako mu nteekateeka ya Turkey ze yalangirira okwongera okwenyweza mu byokwerinda ng'egula ebyokulwanyisa ebiriko mu kiseera kino. Pulezidenti w'eggwanga lino Recep Tayyip Erdogan omwaka oguwedde yavaayo n'ayongera okukkaatiriza kaweefube wa gavumenti ye okwongera ku bungi bw'ebyokulwanyisa eby'eggwanga eryo. Jjukira bino byonna okubituukako wasooka kubeerawo mbeera ey'okgezaako okuwamba gavumenti ye. Kati n'asalawo ateeke ssente nnyingi mu kugula ebyokulwanyisa okusobola okwenyweza. Waliwo obulumbaganyi obw'enjawulo obwakolebwa mu kibuga Istanbul, mu kibuga Ankara kw'oteeka n'ebibuga ebirala ebinene. Bangi baali bafunye endowooza nti bwali bukoleddwa batujju kubanga mu kiseera ekyo jjukira nti baali beeriisa enkuli mu bitundu eby'enjawulo. Wabula Pulezidenti Erdogan yavaayo n'ategeeza nti luno lwali nga lukwe lwa kuwamba buyinza bwe. Kati mu kiseera ekyo gavumenti ye yatandika ebikwekweto eby'amaanyi okusobola okugombamu obwala abo bonna be yali agamba nti baali baagala kumumaamula mu bukulembeze bw'eggwanga eryo. Era njagala ojjukire mu baakwatibwa abangi ne baggalirwa mwalimu bannamagye abakulu mu ggye ly'eggwanga eryo abalina ku madaala ag'abajjeno
abateeberezebwa okuba nti be baali bakulembeddemu okumwamulako mukama waabwe. Bannabyabufuzi ku mitendera egy'enjawulo nabo baakwatibwa nga n'okutuusa olunaku olwaleero abamu bakyali mu nkomyo. Bannamawulire nabo baggalirwa ng'abasinga beebo abaali bakola ku mikutu egy'obwannannyini, gavumenti ng'ebavunaana n'okwekobaana n'abasekeeterezi okwagala okuwamba obuyinza. Kati wakati mu mbeera eno tutandika okulaba ttake ng'etuula obufoofofo n'eggwanga erya Russia, era mu kiseera ekyo kyennyini pulezidenti wa Russia Vladimir Putin yasisinkanamu mukulu munne owa ttake Erdogan. Ababiri bano ng'ensisinkano yaabwe yalimu bingi nnyo, kyokka ekimu ku bye baayogerako era ne bakkaanyaako ye Russia okutandika okuguza ttake ebyokulwanyisa ebirala eby'omulembe ennyo. Emyaka gibadde gyetoolodde nga mawanga gano gombi tegalinaawo nkolagana ya muggundo era yeetongodde mu nsonga z'ebyokulwanyisa. Kati oluvannyuma abakulembeze bano bateeka emikono ku ndagaano. Eyo gy'olaba gye bateekako emikono ye yali ekakasa nga Russia bwe yali egenda okutandika okuguza ttake ebyokulwanyisa eby'amaanyi ennyo. We have concluded the discussions on the S-400. We have talked to both Putin and the Russian government about the conditions of the loan and joint production. It is all signed and done. We can never turn back because it is not ethical. If we make a deal, we stand behind it. Olwaleero tugenda kutambulira ku byokulwanyisa bino. Surface to air missile ekika ekya S-400 Triumph enkola y'omu Russia zino zaatuuse mu ggwanga lya ttake olunaku lw'enkubuulidde waggulu wali ensi yonna n'ejugumira. Olunaku olwaleero bingi nnyo ebiriwo n'ebyogerwa ku ebyo by'olabako, era abakulu mu gavumenti ya ttake baavuddeyo ne bategeeza nti okugula ebyokulwanyisa bino byonna tekwabadde kusalawo busazi, wabula kyabadde kyetaago nga ttake ekyetaaga. Waliwo minisita wa ttake w'ebyokwerinda Hulusi Akar amangu ddala nga S-400 missile zituuse mu Ankara yavuddeyo n'ategeeza nti ttake olunaku olwaleero eri mu kiseera eky'okusoomoozebwa okunene ddala bwe kituuka ku byokwerinda n'obutebenkevu. Ebibiina ebirwanyisa gavumenti y'eggwanga eryo by'amaanyi nnyo. Amawanga agalina akakuku ku ggwanga eryo nago g'amaanyi nnyo. Kati nga ttake erina okwenyweza ennyo mu byokwerinda, abo bonna bayinza okugirumba ekiseera kyonna. Missile zino zaatuusiddwa ku kisaawe kino mu nnyonyi obwaguuga wakati mu byokwerinda ebyabadde egguluggulu ekigenza ewala. Omulabi w'omunaala njagala okutegeeza nti ekyo ky'olabako ky'amaanyi nnyo. Y'ensonga lwaki ensi yonna yabadde ku bunkenke nga missile zino zituuka mu ggwanga erya ttake. Bino bye amaanyi mu air defense system yaayo oba ebyokulwanyisa ebikuuma obwengula. Nalabye nga bongedde amaanyi mu eno eyo ye Patriot MIM 14 long range all altitude all weather air defense system. Eno esobola okukuba tactical ballistic missiles, esobola okukuba cruise missiles ne advanced aircraft. Nalabye ne guidance enhanced missile GEMT, zino nayo yazongedde obungi. Yayongedde ku Patriotic Advanced Capability PSC-3 missile, nazo weeziri zikuuma bwengula bwa America. Yayongeddeko ne ku PSC-3 missile segment enhancement MSE, wamu n'endala zonna zikulaga okwenyweza Omumerika kwakoze mu bbanga. Kyokka jjukira nti ne Russia erina ezaayo, Bufalansa, China n'abalala. Kati ttake naye eyongedde okwenyweza. N'olwekyo nga bulijjo bwe mbagamba nti ebibeerawo mu mawanga agatusinga bibeera kyakuyiga eri ffe abakyakula. Amawanga gano buli lwe gatabangukamu mu byobufuzi biggweera mu kugula byakulwanyisa. Kati ate naffe tutandise okukoppa enkola eno nti weesanga gavumenti yonna mu Afirika oba mu mawanga agakyakula kasita etandika okuyuugayuugamu mu kifo ky'okwerongoosa mu mpeereza yaayo ekwata ssente kutandika kugula byakulwanyisa na kutendeka bukundi bw'abakuumaddembe obw'enjawulo. Abazungu kye batusingako nti ebyokulwanyisa bino bye tulaba basomba babireeta kukuuma abantu bonna mu ggwanga, wabula si kukuuma abo abali mu buyinza. Nalabyeko nga President Erdogan ayogera ku byokulwanyisa bino n'ategeeza nti batunuulidde emyaka 30 egijja mu maaso ttake okubeera erimu ku mawanga agasinga okuba ag'amaanyi mu byokulwanyisa eby'omu bbanga. Bwe weetegereza statement ya President Erdogan eyoleka omuntu alowooleza eggwanga lye, kizibu nnyo omusajja ono okubeera mu buyinza emyaka 3 egijja, wadde nti oke kiyinza okusoboka naye kizibu nnyo. Kyokka akulaga nti byonna by'akola abitunuuliza emyaka egyo nga tafuddeyo oba anaabeerawo oba nedda. Pulezidenti wa America Donald Trump agamba nti bakyerowooza okulaba kye bagenda okukolera ttake mu mbeera eno.
era bwe yabadde nga asinkanyamu Ssaabaminisita wa Budaaki Mark Rutte eyakyaddeko mu Amerika yategeezezza ensi nti ekyokuteeka nnatti ku ttake tebannaba kukirowoozaako nnyo nti naye bwe kinaabeera nga kyekirina okukolebwa okugibonereza tebalina kyekikolera. Kyokka Trump kyalina okumanya nti ttake lyerimu ku mawanga agasinga okubeera akatale ka Amerika era ly'eggwanga Amerika lyesinga okwesiga ennyo ku nsonga za Buwalabu kubanga yeetooloddwa amawanga agatalima kimu ne Amerika. Ekirala ekya ttake okubeera n'ebyokulwanyisa ebya Russia mu ngeri emu oba endala guyinza okubeera omukisa eri Amerika awamu ne NATO okumanya wamu n'okulondoola ebyokulwanyisa bino kubanga kati bw'otunuulira S-400 missile sinnalabawo mateeka mu ndagaano Russia gye yakoze ne ttake nti waliwo amateeka ge yawadde eggwanga lino ku nkozesa ya missile zino. Kiba kitegeeza nti ttake esobola okuzikozesa mu ngeri yonna gy'ebeera eyagadde. Kati ogwo gubeera mukisa eri NATO okumanya ebisinga ebikwata ku byokulwanyisa bino singa tewabeerawo mateeka gabiteereddwako mu nkozesa yaabyo. Kati okutya okuliwo nti embeera eyinza okwongera okwonooneka mu lutalo lw'e Siriya kubanga ttake erudde nga bagisongamu olumwe okulemezaayo olutalo luno. Kati eyinza okweyambisa ate ebyokulwanyisa bino okwongera okutabangula Siriya n'okutuukiriza ebigendererwa byayo mu ggwanga eryo. Ekirala Russia nayo ng'oggyeko okukola ssente eri mu kunoonya b'oyinza okuyita ba sympathizers oba abanaabeera ku ludda lwayo oba ku lusegere lwayo abataagiveemu kubanga jjukira waliwo okulonda kweteekateeka okugenda okubeerayo omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Wabaddeyo n'okwekalakasa mu kibuga ekikulu Moscow ng'ab'oludda oluvuganya bawakanya ekya President Vladimir Putin okuteeka ekkomo ku bibiina ebivuganya okwetaba mu kulonda kuno era ng'abantu abawera ddala 30 okuva mu bibiina ebivuganya bye baagaaniddwa okwewandiisa okwesimbawo kyokka ate nga baatuukiriza ebisaanyizo byonna. Kati Putin akiraba bulungi nti ensi egenda kwongera okumuteeka ku nnenga ku nkola ya demokulasiya mu ggwanga lye. Kati kyakola kwe kulaba baani abanaabeera emabega we singa ensi etandika okumuvumirira era y'ensonga lwaki Putin juuzi wamulaba mu ggwanga erya China n'agendako ne Japaani abaddeko mu mawanga ag'enjawulo. Kati wuuyo ali ttake. Ekyo kyonna kibalo kya byabufuzi ne Erdogan naye ali mu kibalo kya byabufuzi ayagala kwongera kwenyweza mu bukulembeze bwe kubanga njagala ojjukire waaliyoko okulonda kw'ebibuga ebinene gye bavuddeko awo ab'oludda oluvuganya beeriisa nkuuli ebifo byonna kumpi baabiwangula ekyateeka ekibiina kye ekiri mu buyinza ku minzaani. Kati akimanyi nti essaawa yonna abasajja bamusuuza ekintu ekyo kyalina okukola okwenywereza mu ntebe okuleeta ebyokulwanyisa okulaga enteekateeka ze ez'omu maaso okukuuma bannansi bakulembera. Abakulembeze abamu kati olwaliro omuzannyo gw'ebyobufuzi bagwetoolooleza ku byakulwanyisa yenkola eriwo lwakuba nti ate ebigendererwa bibeera byawukana. Abamu ebyokulwanyisa bino babireeta nga bigenda kukuuma ggwanga lyonna ne bannansi awatali kusosola, abalala ebyokulwanyisa babireeta nga bigenda kukuuma bo basigale mu ntebe emyaka gye baagala. Ensonga gye mbabuulidde gye mbagamye nti olwaleero ebyobufuzi abakulembeze bonna bali mu kubizannyira ku byakulwanyisa kyekiriwo olwaleero nti naffe ate kituyingiddemu ng'eno amawanga agakyakula. Amawanga agakyakula tegali mu Africa wokka ne mu zisemazinga endala wakyaliyo amawanga agakyali mabega agakyakula agatali mu demokulasiya. Kati abakulembeze ate nabo ab'amawanga ago bakoppye abakulembeze ab'amawanga gannaggwedda nti ebyobufuzi byabwe babizannyira awo ku byakulwanyisa. Evola bawulira nti bajeti z'amawanga ez'ebyokwerinda zirinnya nnyo buli lunaku olukya nti ebyokulwanyisa ate bifudde bannabyabufuzi ekirala. Naye ekikulu kyenjagala tutunuulire byawukana. Abamu bagula ebyokulwanyisa bino nga byakuuma ggwanga lyonna, abalala bagula ebyokulwanyisa bino byakwekuumira mu buyinza nakweteekako lukomera baleme kubanga bagambwako mu ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Kaakati bwe naawe osobola okukuba tooki n'olaba abasajja Abamerika nga bwe nkulaze bakyafulumya ebyokulwanyisa eby'amaanyi
Abarussia bakyafulumya, Turkey yiyo nayo efunvubidde, China gyeri naye efunvubidde, walabye ebya Iran n'eggwanga eri America bikyali biwanvu nnyo. Kati Iran etandise okuwamba emmeeri zonna ezigenda eri mu Gulf region eziyitayo, eza Bungereza yaziwambye, Bungereza negamba ngenda kukuba, Iran negamba jangu oba onsobola. Kati embiranye ekyali awo, buli omu ayolesa byakulwanyisa, kati amaanyi galina mu byokulwanyisa. Naye ensonga zikyali nnyingi nnyo, tetusobola kuzimalayo wano, akadde katukutte katambudde. Njagala mbasiibulire wano kangende twongere okuba nga tunoonyeza ku bintu ebirala. Naddala waliwo ennyonyi ziri z'enkula zeezo ez'amaanyi nnyo ezitasobola. Waliwo ennyonyi gy'enkula zeeyo Falcon supersonic reconnaissance aircraft edduka n'okusinga eddoboozi. Tujja kujja twongere okuzitemaatema ozitegere bulungi nnyo ebizikwatako ebizifaako, otegeera ate omuzungu watuuse mu nsonga z'ebyokulwanyisa. Puroguramu Omunaala ey'olunaku olwaliro munzikirize ngifundikiire wano, ate tugende tuteeketeeke tubaleetere ebirala ebinaddako. Nsigadde ni muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald, mbaagaliza obulamu obulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. obwenjawulo. Abazungu kye batusingako nti ebyokulwanyisa bino bye tulaba basomba babireeta kukuuma bantu bonna mu ggwanga, wabula si kukuuma abo abali mu buyinza. Nalabyeko nga President Erdogan ayogera ku byokulwanyisa bino n'ategeeza